wali bagambye kabula da stroke kaonawo aha byonna nze Kazibwe ne tiimu ye amanyi bwe njogera Kazibwe mba njogera ku NRM tiimu ya Kazibwe yali yagala kummalirawo mu kalulu yagala okutegeeza bannayuganda nti mu ngero tusabira mu bukulembeze era nkulabye ngoga balonde kirungi naye okulonda tekukyali kulonda okulonda lwafuuse lutalo njagala okutegeeza eggwanga nti mbebaza buli avaayo n'agenda n'alonda twebaza Katonda kyatuwadde obulamu era ne mbasaba nti Uganda yaffe kubiriza obumu bwe tunaasobola obukuuma obunaabuganye tetulina kyakukola nalabi batereddewo akakiiko akakumaakuma bannayuganda badde bumu kijja kuba kizibu nga tukyakolebwako ebikolwa ng'ebitukolwako kati n'ebyatukolwako mu kalulu naye nzikiriza ntegeeza eggwanga nti Honorable Muwanga Kivumbi azze mu kkooti olwaleero ebiriyo mu birabye bamwongeddeko banna abalala 24 tusigale nga bannaffe tubateeka mu ssaala kyakolebwa Honorable Muwanga Kivumbi teri muntu akwata mundu okuleka abazirina mu mateeka era nze simanyi dduka litunda mundu mu Uganda naye byonna biri Uganda era nsi yaffe nyongera n'okusaba abakyala bonna mwalaba embeera eri mu maka ga pulezidenti waffe era ekyaliyo nze kyankwatako ennyo bye byatuuka ku mukyala we Babbi Itungo Kyagulanyi ebifaananyi abamu bagenda balasuka Babbu yeewambye Babbi yakati obulamu n'ayogera mpaka Jeno Muwozi bwe yatwitinga n'agamba nti byebyo byabadde ebifaananyi ebimu bye bino ate nnyongerayo ebirala ffenno ng'abakyala mu bukulembeze tukyasoomoozebwa nnyo ssebo ku mbeera gye tuyisibwamu sirowooza nti baami baffe banaatuwa omwaganya okudda mu byobufuzi mu ngeri gye kitooboolwamu kimalamu amaanyi ne bw'obeera ggwe kimalamu amaanyi naye embeebazanga bukedde banga lyonna mwe bali platform zemutuwadde nyongera basaba tusigale nga mutubalansinga Uganda etambulira ku nkulembere y'ebibiina ebyenjawulo tetukyerabira tetugenda nko movement system bannaffe bakkiriza okuvuganya n'okuvuganyizibwa naye nga mu byonna tetunapowa tukyabanja obuwanguzi bwaffe naye obudde bwonna oba okyabulina tujja kusigala tukukyaza kuba ne kansolo mulu yajja wano ng'avudde mu kalulu yange nti obudde yabulina ajja kusigala ng'ajja namuga akyali mukulembeze ndi mubaka wa parliament ne bwemba siri mu parliament ndi mukulembeze naye ogw'emawogola tegunnaggwa mawogola teeka okufuna by election fere twalonda twawambibwa mawogola ye eri yasinze okulonda ebitundu 9 ku 10 fe tulina polling stations eziwera 52 ng'okulonda kwali wakati w'ebitundu 9 mu 5 ku 10 tulina polling stations 9 mu 5 naye 5 mu 8 abalonzi balonda wakati wa 95 to 100% ewaffe tebafa tebafiisa so yeye embeera naye nga mu byonna mawogola tuteekwa okuddamu okulonda ekyo kyankisaba nsikiriza second emu twagala kuza accountability person to holder era nkisaba munywanyi Kazibwe bino bye tubadde nga tugamba electoral commission manyi wadde bino langirira banagenda mu kooti oyo langirira banagenda mu kooti yavuddewo kubanga saawe nobobeera ku polling station oinako presiding officer bwabaawo ebibaddewo ku polling station nefujjo katinga bino bibawamba amaboksi nze box kumpi 5 ku mudumo gwa mundu batwala butwazi nga tetubaze kakati toyinza gamba byabakama otandikira kuona gwe yavo buvunanyizwa kubanga byabakama inensobize one yali wano ng'ebyo nabikolebwa n'atawa report ne bawambe box n'ogenda ne bakabala n'otagamba nti wano saabaze bawambye buwambi n'osirika returning officer wa district yetumuleka ine oyo gwendi mu kuwandiikako ebbaluwa Alija Gracious returning officer we Sembabule eyafuuka public nuisance onansonyiwa okwogera bwentyo naye mu second emu yoyo returning officer omuntu yenna gwakyasobola okubuuza oba asaana obwa returning officer ne bakubira amasimu nze saa 7 yangamba Honorable Kaluka kataddako ematete katabuse kabaje gawambi naye teyasaza mu polling station wadde neegi nothing n'alangirira 9 mu 5 era Sembabule mwami Museveni yamulonda ebitundu 8 mu 3 ku 10 district yasinga okulonda omukulembeze w'eggwanga in general Sembabule yalonze ebitundu 90.04% yakoze record mu nsi yonna okubanga district ekyasinze okufuna high voter turnout nti eggwanga lyaffe lino tulina okumanya direction y'eggwanga lyaffe wajje tulaga bwemba ndi mu kalulu ne Honorable Namugono njagala musinga akalulu tugwangane mu kifuba twekwate mikono agenenga mu mativu awatali bumulu naye omuntu bwoba owulira nti mbadde mu kalulu boxes ezimu bazitwala bampamba ddala tuba gye twava nga NRM okutuuka wano tulinga ate abaagala okuddayo gye twava so nga ate bino ebintu by'obukulembeze si byakusika bitogi si byakusika bifuba n'abantu bya buweereza
olwaleebo tulira ba candidates nga bakugamba nti honorable Kyagulanyi ali kudduka botunulira ebintu bya honorable Babi. By the way, ebintu bya Babi mu kusooka abantu fena twalowooza ebintu Babi ali mu drama. Naye ebintu bya Babi ebyo twabitwala with reckless speaking. Naye olwayo ebitutuusizza bwe tutaabikwate n'amaanyi. Nze ntunuulira ekiva mu batuvujjirira mu buyambi. Ebintu byeyongera kaluba. And very soon ogenda kulaba sanctions. Twabitwala for granted. Naye bitufuukidde akabasa. Naye ekituleetera ekyo ki nti tukutte engeri akalulu tukatwala kakufa kokka, si kakufa na kuona kakufa kokka. Kintu ekyo kibi. Kubanga abakulembeze bawanga Katonda yabalonda, tuweeyo ebintu byaffe, manifesto zaffe. Abantu balondeko. Kyobola ffe mu Revolutionary Network ffe tulina ensonga zaffe kwe tugenda okuyimirira. Ezitujjemu abantu baffe bano ba Honorable Namugo okwewuuba. Ekisooka twafunye scam of the century. Wakimanyi isi yatuskaminze okutuguza obuuma nga abantu b'eggwanga naye obuuma ne butakolako wadde kalukerosi. Gomanche kitegeeza ekyo. Anti tulinga katika bugenda kola ddi tekanabaawo g'obusuubira okukola ku bwerusi ne bukola iwa anti bwe tuba nedda omanyi bwe tulina sebutiko saagala otukubirire bwe tuba twaleeta ekintu nga kya ggwanga ddamba tusuubira okuva ati akayumba emaraki okutuuka e Kampala. Akaluka abaddewo kawedde naye waliwo ekintu kye tulaba ekigenzi kibeerawo. Yensonga y'abantu okusaba okuddamu okubalabuka. Twakirabye wawo nalebo Nsamba Oshabe Kasanda. Nalabye buweekula bazzeemu ne babala era ne balangira candidate. E Masaka Jova Masaka City onalebo Nalubowa yawangula bazzeemu ne babala ne balangira omuntu omulala. Embeera eno ey'okuddamu okuba nawe mpulidde ogamba oyagala kugenda mu kooti tulaba nti ofuna obwenkanya. Naye embeera eno ey'okuddamu okubala olwo eneeyamba abantu okufuna obwenkanya bwe banoonya. Teyawukana nnyo ku nsonga Jamiru z'abadde ayogerako. Buli kulonda bwe kubeerawo tulonda buli luvannyuma lwa myaka 5. Ffe twalisuubidde nti ku bantu abalina ofiisi nga bazaagala era nga ekyokukola bakitegeera. Buli lwomala okuva mu process oddayo n'otunula biki ebitagenze bulungi biriwo ebigenze obulungi wawe twetaaga okutereeza. N'okola audit. N'omanya nti in the next 5 years tutegese tutya ekisinga ku kye twakola luli. Kyabadde akuleetera ekya biometric machines. Nti bannaffe balowooza nti kali akalulu k'obupapula kaleeta ekizibu. Kati katugende mu mbeera ya tekinologiya. Obuuma obwo nze nasooka okugamba nga balulese mu parliament. Nze nasooka okuwakana Jamiru n'enzijayo eddoboozi nti mbabuulire kino kye babaleetedde musaaga busaazi tekigenda kukola n'omulundi n'ogu. Abantu bagamba ate bannamuga balyogedde ki. Kaakati bino byolabye olwaleero. Mu kutuzi recount banzibye baba staffings. Njagala okutegeeza twalowooza Jamiru nze bino bye ndowooza nti bagenda ekisooka biometric machine yali ddiiro. Oba oyagala oba toyagala. They were not ready. N'abaakaleta ICT yali prepared. Waliwo eyakola business awo. Bagamba ne data baba tabagenda okukola bamu teyalimu. Ngabo jukira nabuuza nga babuleese. Ne mbagamba nti buno obuuma be mwa trainings obukozesa nga temwabasobosezza kukwata kukuuma. Babasobozesa batudde eno ng'ono atudde eri nga bamusomesa ekyuma kyagenda okukozesa. Ekyane mbabuuza nti naye tweteeseteese mu Uganda yonna okubanga ogenda ku uploadinga registers zonna kubanga singa akuuma kemawogola ku Samu polling station Kawaba ne kagenda ku polling station endala kitegeeza machine tejja kukolayo ku isinga bwenjimanyi ne yayo byali ebyo njagala mbabuulire bw'olaba speed ko twali tutambulira kyali kikulagirawo nti ICT teyali prepared actually ku kalulu ka 2026 Electoral Commission teyali netefutefu n'omulundi n'ogwo mu voter sensitization, civic education, bobe nyini ngolaba tuwa manta buwa mansi okuva mu updating registers ebirumira ne bifuka ebirumira kati zino zi recount buli woziraba recount kitegeeza tetumatidde simatidde ne kyavudde mu kulonda naye abamu babadde bakozesa basaba recount fujjo kubanga NRM yali ina ebitundu bya yawandiika ku list nti bino tuteeko biwamba mu bulungi ne mu bubi. Era njagala okutegeeza wano mu Kampala baali baabala ebifo bye baali baagala nti mu Kampala tuteekwa okuwambako ba MP bwe bati. Kampala ina abakadoza 10. Akaluluka wali ewakiso mu kaluka Charles Matovu ako bakubuulirirawo Busiro South abo bakuulira nti ako bawamba kawambe akakyamaani we wakiso najja Nasifu ako bayodde buyozi
bwotunulira wagundi ewa Masaka ewanna mere versus Nalwo akanalwo Masaka City ako tulanti sikamu ya babye batadde mu kitangala naye ate ekya Nalwo ne Namere kyongedde okwanika government ye NRM. So bino byonna obitunulira ate ekitongole ekiramuzi kubanga omulamuzi obudde kakati ante ekitongole ekiramuzi mweke nnyini bulijjo tubaga nti ebitongole biwambe bulijjo nzija nkugamba nokuba watandika okunkyaza nagamba nti tugenda tusebengera mu bintu bibiri governance obukulembeze politics bife era nakugamba nti nze nzikanya nti omutindo gusse yeno Uganda gyosanga omubaka wa parliament ng'agamba nti mubaka n'amala omwaka nga mu parliament takiikangayo wadde emirundi ebiri naye nga mubaka wa parliament nga talina kwansadi era ne bafulumya listi nti yateezezaayo 0 temwazifulumya tetwaziraba ekitegeera kati n'obuuza nti aba akiikirira ki naye nkugamba nze nkikkiriza tugenda mu parliament ne batusasula ssente abantu ne batafuna value for their money era ekyo sikiwakanira nakugamba nze ndi chair committee number paka eriko ababaka 47 totuuzangako olukiiko ng'oweza ababaka ba parliament 20 komite eriko ababaka 47 members totuuzangako komite ng'eriko ba members nga batuuza omulundi ati kati nze bye nkugamba objectively ngamba tebasasulwa no osasulwa ne baba ngatasobola kujja kuwera nze nkugambye nti ebyo bituli kyono kyabadde akugamba tuyina okuddayo twetunulemu oba bye tukola gyebiri gw'obanga oli ku level y'omubaka wa parliament ng'osobola okugenda mu kamashini kali aka recording n'oteekamu ekigalo n'otambula n'ogenda because you want to be recorded nti wagenze mu parliament kali nekikomawo ku institutions za government nkutegeeza nga njogeza amazima n'obwenka nti tukyalina bitongole judiciary yafuuse judiciary executive yafuuse executive parliament yafuuse parliament eggwanga nga lyonooneka abantu baluzinga essuubi mu abo abaali badde babawo obuweereza abantu tebakyesiga parliament tebakyesiga executive tebakyesiga judiciary kati amaanyi bagataddewa bino byonna bw'obizzayo ku kakiiko k'ebyokulonda ffe bannayuganda tulina okwekolamu omulimu ogwo kutandika kweddiza buyinza bwaffe oba okusupervising abali mu office okimanyi nti tusobola okugobya ababaka mu tuba nga tusazeewo n'ensonga zaffe nkubuulira bannayuganda bawandiika ekiwandiiko nga balina ensonga zabwe okuva mu bitundu ebyenjawulo bino byebituluma bino byebyalabikidde mu kalulu ke wayise akalulu nga tekaabadde kalulu wali olabyeko akalulu akagendamu amagye ne gakuba abantu straight awe ne wababulako akomplaininga naye nga kaabadde kalulu kati gw'onyumya ziri count toyogeddeko bantu baafa bantu battibwa bantu baasibwa ngati without justification tugambye zi drone buli omazi ogeddeko gwe bw'otuulaawo mu mutima gwo can you convince yourself nti wayingidde mu kalulu k'amazima n'obwenkanya so bino byonna ebiriwo nsaagala bannayuganda tubalowoozese nti abakulembeze baatuuse ku appointment kakati NRM kye yakoze it was an appointment and selection eno lisera nze nagambye do you know how much money was wasted sente ezawestingiddwa mu kalulu kano ku electoral commission n'ebirala obuuma ojjukira figa ya sente gye mwayisa mu parliament obuuma obwo kubanga jjukira obuuma gundi nga electoral commission nga isi yalina budget ya 1.3 trillion sente ze bafunako bagenda okuyingirira mu kalulu nga bawezezzaako 1.1 breakdown eyabumaka lwaspendinga ku buuma naye nga nategeezebwa nti obuuma bwalimu bilioni 4 mbitegeera ntya 400 billion billion not million 400 billion era kyabaleetamu nnyo enjawukana nga buli omu agamba nti why is it that the biggest percentage of the money egenze mu buuma ono namugenda n'obutwabemu yabadde deal so in summary mu second emu oba mu dakiika emu njagala okutegeeza bannayuganda solution gye tulina eryegi tuddeeyo tukkirize nti eggwanga lyaffe tusobola oddikomyawo ne tulijja mu mikono mwe liri kisoboka si kukwata mundu naye kuddayo ku kye bayita accountability person to holder naye woogenda okukaluubirirwa nti kaakati twaluuzinze nti oli agamba omuntu gwe bampadde si gwe nalonze era sebo nsembayo nga nkugamba ffe tugenda kukosa kye bayita civil disobedience emawogola Uganda yonna kuguguba twetaaga twetegereza ekintu kino okuva gye kyava Honorable Namugga bano olumu mbasaasira nali wano embagamba Honorable Namugga lwaki tetuulwana nnyo ku kintu kya reforms mayinze ndi muntu mu NRM naye neetegeerera ate njagala nnyo okulaba eggwanga lyange nga liimprovinga era nali wano nga nkugamba nti bwe tuba tusazeewo okusigala ku analogo mu electoral commission tusigale ku analogo bwe tuba tusazeewo okugenda digito tugende digito Twininawo mukutu gumu gwe naliko nendaba ofonopono nga yerega ne Bukenya nga Bukenya amatiza abantu ng'obuma ebunaakola ng'omwomu oyo oli agamba nti obuma bugenda korona mugate bugenda kola paka olwaleero gye mivuyo gye tulaba naye kano kabonero kalaga ki 1
kalaga nti okuva 2021 okutuuka etutuusa okulonda Electoral Commission Honorable Namuga badde nga bagifacilitate nga bagiwa sente ne babeera mu zi workshops ne bagenda ne benchmarkinga ne bakola buli kimu naye nga tebali ready okonductinga akalulu. They are not ready. Okutuuka okubanga n'abaana mutuuka okubatwala mu workshop mu basomese nanga ne kye mubasomesezzaako tekiriiwo. Really, what a shame. Bannayuganda mubatadde ku mbeera etulagayo level of incompetence. Kakati kiddayo wa kizzeeyo kubanga one tosobola kuŋŋamba nti the same Electoral Commission eyalangira Honorable Namuga nti awangudde olwaleero tuddamu okubala obululu ng'ate bagamba Honorable Namuga yagudde nga bazze bo balo obululu bwenyini be bakoze obululu bwebumu bwenyini box because toyinza kuŋŋamba nti Nammere bamusinga nga babaza obululu mu ensi eraba everyone is active ne muddamu ne tugamba tuddemu tubala obululu bwebumu ne mugamba nti Nammere awangudde. It means the EC is incompetent. A box emu bagamba teyaliko sirumza zinagayo tugireke. Nina udde ne box zibutiza badde mbulu. No, the moment atano nina ebintu ebimu byetunulira abalamuzi and these people simanye gwanga lyafa abantu baditulabira and me I normally see how do we improve the managerial administration and effectiveness of our systems mu Uganda. Tuve mu byogamba nti nina okwekubira because ndi wenare muno. Ne how do we lwaki tetu improving lwaki olwetoyinza kuŋŋamba ensi yonna ebaddewo Honorable Namuga kamu Kaziwa Jamiru kamu Honorable Namuga 8 Kaziwa Jamiru 2 ate abantu mwe the same people they were there ne musigninga ku DR forms ne muzikwata ne mundikire yalinga Honorable Namuga nti awangudde at the same time after not less than a week n'ogenda n'ogamba nti ate Honorable Namuga ensi yonna yaliwo nga mulangirira ate obululu bwabaze bufu. So Electoral Commission mwetaaga resources mwetaaga enough money power mwetaaga abantu kuva mu ggulu mwetaaga ki conducting a free and fair election. Yajamiru kwecho kyenyini kyogerako nakino nabadde nkyewuza ka naona bazija kyogerako nakanoza kanchukubuze bwe tubanga tumaze okulonda ne batwala boxes zonna nga ziripo siiro mu store wa Electoral Commission Numuishi ne baga tugenda kuddamu okubalo nga sibe zimu tezitiiko ekyo tekirina kyo nekyo ekifaananyi kyakakyoka ebyokulonda kakati ekisooka etteeka ligamba bwe riti and me I called Nkeretanyi namukubira ngali mukalu ne Minister Sempijja Nkeretanyi Yusuf namukubira namugamba the moment you find even if it is one box that is tampered with temuddamu kalulu temuddamu kakati okero otya ne mugamba nti omulamuzi yagenze mu kalulu akamu ne basanga nga one box zonna tewaliyo box yaleetebwa ku Electoral Commission nesangibwa nga zonna tuzireeta ng'obululu kitegeeza ku polling station yeyo gye mugamba erimu box nga nkalu tekwaliko balonzi ate ye mulamuzi omwere yali ne mugwankereta anti njagala ompuliriza bwe tubanga tukedde ku makya ne mutugamba nti polling station tusanze obululu bwonna mu box tebuliimu ng'ate in the same polling station bwe twabalira obululu bwaliwo buno obululu bwalazeewa instead of okugamba nti the boxes were tampered with ekitegeeza ebyava mu kulonda tubirekeraawo mwe muli mutukakako bantu mutugamba nti box tugijjawo tubale obusigadde. Really does it make sense? Kitegeeza the same mulamuzi eyagamba ku Gwankeretanyi if any boxes tampered with yese mulamuzi yandigambye nti bwe musanze nge box emu terimbu box obukomaawo nga teriko siru kitegeeza it was tampered with era bwe kyali ndoza ne ku mulamu gwa it was tampered with nde kugwa sewungu bwe kyali kakati lwaki tubeera n'abaana n'ebyana into the system. That is my question. Chovola ngamba nti how do we improve the managerial and administrative effectiveness of our system? Vinge gwanga because bino ebintu bigenda tu affectinga ngegwanga nga maliriza kiki kyengezaako tubadde ne incidences zezimu ne bana Uganda tuganya okuyiga n'abantu baganya era President Museveni nkusaba taata nkusaba mutulondere kuba kulembeze this time around boba olonda ba ministers okutandika kuba prime minister tulondera abantu abali effective otulondeddeko ba mobilizers tubalabi otulondeddeko ne mutulondere ku bantu abali competent
in all areas mutondera ku bantu abali competent. Can you imagine zembadde olwalero ku social media I saw prime minister ngali maso go muntu gwa commanding abadde maso ga Katumba Amala ngakabira luguudo lu olabye honorable Nabanja ngakabira honorable Katumba Amala ngamukabira oluguudo lwanga abantu bange banzita. Imagine a prime minister supervising all ministers. Kitegeza ki you on the duty that you don't know what to do. Go ahead. Gwe mukama waabwe balina okujaba ku accountability. Kino this is how things supposed to be. Ate gwe oli mu maaso gaabwe oli mu bagamba bambi tuyambe. Who is going to account to who? Kati olabona muga Jamiru ensonga zenze ulidde abantu balina obulumi abalina ensonga ezibalumeza enjawulo. Nelero omu kubavuganya kuba president Nathan Lamafabi abalina press conference bukyava mu kawula bayitayogerangako naga nti tebakanya na byava mu kulonda naye ekimu ku binkutteko nti baba bagamye tebakanya na byava mu kulonda balina ababaka abayitamu ku kadi FDC. Kati kino kirekawo ababaka bano ababa bawangula mu kawuluka nate ekibiina kekigambye nti tekikanya na byava mu kulonda. Ekisooka nsaba onzikirize ku nsonga nkubuuzeeyo ku kibuuzo. Electoral Commission ng'etereka ebivudde mu kulonda n'osanga boxes ezimu nga zivuddeko siiru tukireka bulesi nekitambula kityo. Ekyanneewunyisiza nange nti emisango ebiri egyasookawo nalebo omulamuzi yagamba kugwawo nalebo Sewungu yagamba nti bwe tusanga waliwo siiru etaliiko tetukaddamu era bwe kyali bwe bagulawo nga waliwo siiru etaliiko tebakaddamu. Onalebo Sempija n'agenda mu kooti n'awaabira mwami Nketanyi gwe badayogerako ne bagulawo nga waliwo siiru etaliiko nga tukaddamu. Naye kati buli omu kyemmanyi kyeyeebuuza ne Jamiru kyabadde ayebuuza nti ku guno wakati gwe bamaliriza ku Sunday kiro lwaki kyekyanjawulo ekyabaddewo nti gwo siiru bwe ziba tezabadde ng'olese ekya siiru obutabaako okuddamu oba n'obutaddamu ani gwe tulina okubuuza siiru gye yalaze. Nendo Electoral Commission kubanga ebintu bino tubisaagiramu kubanga babasanze siiru nga teriiko ono nakkiriza ayongere okubala naye nekikostinga omuntu ataddemu obudde bwe. Kaakati nkubuuza ku Electoral Commission yeebuuzibwako ddi nti zino siiru zaalagawo newankubadde ogende tuzzeemu kubala ani abuuzibwa siiru zaalaga tuve mu bintu by'okusaaga omanyi tuteekingiddwa nnyo for granted. Bannayuganda tuzanyisiddwa nnyo omulamuzi mubuuza era kyenkubuuza nti ye Electoral Commission ensobi zaayo tuzitunulamu ddi administratively. Honorable ndabyeyo omwami Kasibante mu kooti leero agambe ayagala chairman bamuleete mu kooti bamubuuzeeko ku ebyo bibala bitambula bulungi. Nze mbadde nkubuuza nti bwe nsanga polling station eyange omwana n'agamba 100% people voted gwe mu kutegeerako ddala oyinza okukakasa munnayuganda yenna nti osobola okufuna polling station wonna nga balonze. Kakati wano otandikira ku baana abaana b'owansi bano wetutadde ku ekyo tugenda kumanyirwa nnyo. Nze nsaba recount zonna we zaabadde ne wasangibwako box etali mu siiru atereka siiru atereke box atubulire siiru zaalagawo. They have to explain. Naye kakati ebintu bikolebwa omuntu n'atambula butambuzi. Ekirala mu musango gwa Nammeere omulamuzi yabadde agenze kuddamu kubala bululu yeefudde returning officer yabadde kubanga bw'ogamba recount ogamba nti nyina polling station zesikkaanya nazo. Nammeere yabadde takkaanya na byonna byava mu kulonda. Babaze boxi zonna police yali yemulugunya ate kyenkubuuza kyekyaleetedde okubala boxi zonna kuba wali teyabadde recount ya boxes mu twazeemu kubala kalulu kalamba omulamuzi yeefudde returning officer kuddamu kubala kalulu oli akikubuuza ekyo kyabadde ki. Mpulidde ono ng'asaba president tulondera abantu abalungi tewali agenda kulondera abantu balungi. Mwami Museveni byatukola ennaku zo si tuweereza kimunywereza mbuyinza bwabanga Nabbanja mobilize asobola okutula mu prime minister n'akolerawo ebintu bye Katemba we nga bwamwagala bwabanga anywereza Mwami Museveni mbuyinza tolajana as long as is called the president of the Republic of Uganda Mr. Museveni tibwabulwa yawo watwagala asembezayo nga prime minister nga alajanira Katumba Wamala nze ekyo ndudde nga nkirwanako era njagala okusaba mpaka nga tuzzeeyo ne tutegeera institution chezino kola nagamba lumu batuwe ebitanda nga abakabo parliament ebitanda bya covid ebyali erugogo wali enambole ne bayito mbaka wa parliament ne bamuwe ebitanda bitwale mu constituency ne tusanga constituencies ezimu twagenda avu eyo mu Arua ne tusanga vura ne tusanga ebitanda nga biri mu sitowa n'emifaliso kubanga tebalina babiteeka
ebitanda nga bipya bigo byali bine byo bakosa mu covid kakati tabu weri nti tulemeredde because of okwagala okuzanya politics owalaisi abantu bakola ogutali gwabwe ombaka wa parliament yatandika dde okutambuza ebitanda kati kyobadde okayanako tatankubule challenge tuina institution tezikola omukulembeze yenna politician eyes on hands off namugatatambuza bitanda member wa parliament akola ogugwe kati because of cheap politics osanga omubaka yatambuza byatali tambuza kati mukabdo wange nkusaba bine ebyengudo temulajana mpaka nga mukama wa mwazeyo naye kuba mutima nakkiriza nti nyina kuweereza banayo agenze kulonda ati agenze kola appointments mugamba bukyali kyogamba honorable Namugga kankubuuze abakulembeze abalungi mu ggwanga baggwamu okoze bulungi naye nkugamba kati wenjogera kati mba nkoze bulungi okoze bulungi nnyo okusabako naye gw'osabye mu kyamu ebigendererwa byo n'ebyoli byawuka kakati gwogenze oli wa imamu omugamba nsaba onguzeyo sapule tebikwatagana ogenze muzikiti oyagala baguze sapule togenda jifuna Jamiru ng'oli muzikiti so nsembayo nga nkugamba nti bino byonna byolabyo ebitambula mu kalulu okuleka nga tuzzeyo ne twewa a commitment sabo njagala otwala obudde dayo buli omu n'akola obweyamu nti ffenna buli omu waali stand by kola ogugo take position sabutiko je ku media ngo zekola otegere keyboard yeyo nebyo yino gikolera ko professionally Namugga ogende mu parliament omanye nti professional ebiche ebinsubirwa muteri atakola nsobi ne waliwo ekiyitirira njagalo babuli ya fenna we have fallen short of God's glory fenna tu era bwe tutakituuke kecho fenna buli omu njagala nkubuulire wabadde mu kalulu nga akalulu ka kusuubula olabye returning office abantu ngo basasula busasuzi sente I'm telling you eggwanga tugenda ditwala wakusuubula twegere olabe gundi alabe gundi mpaka ddi kakati gono omubaka omaze omuyisa wabiwulidde ombaka nagamba nsasanyiza bilioni 2 omusindika mu parliament akolechi bilioni 2 ogenda mugamba ki 2 bilioni kati waba yali alone nkugambye anti kyenkubuuziza ku nsonga yeyo waliwo ka poster kirabyo katambula jjo ngombaka bagamba tuli yavonya kubaka ba parliament mu Wakiso district muno mu constituency ngalajanaga batwala amakage yewola sente kati abamuola no kati wagenda kuba compromise ne tuino kulwana ennyo tuddi commercialize politics ebyo obufuzi otabijje mu sente abalonzi togenda kaya nti Museveni yayisa ababaka n'abagula n'abawo obukadde 10 omusajja teyebaka munju ne mukyala we asula ku dduka tebagamba konti ku parliament waliwo ababaka abali batukanga basula mu parking nga tafuluma parliament reason bunkenke bwa sente omusubira dde okugenda mu parliament ateesa asome ebitabo ng'eriba mu banja ebyo ebibiri tebikwatagana nti n'abaka oluusi bajja mu parliament eno olw'okuba aba tebalina kibakoledde balonzi baabwe bwadde yagaba naye mu nsonyi bwe mbadde mbabuzeeko mukwatirawo naye nga nedda kyatandikira eno kati awo ndaba obuzibu bwe butandikira ndowooza nedda kitandikira eno abalonzi bali mu kuguza babaka bukulembeze nga tonnaba kuddayo kakati nkulaze omuntu avudde mu kalulu kano campaign ze tubaddeko akoseza 2 biliyoni kakati ate omusuubira before bilioni zino milioni emwe emirundi 12,000 amalozi zaawo aliokadde mu constituency kakati mwe mwatunda obusika bwamwe olwakagolo what do you expect ate era bwadde kati wanadda mu kalulu akajja kakati kankubule era kunganyiza era kyekimu suubira kino ekisooka mugenda kungera okulaba sikasite y'ababaka mu constituencies zaabwe nga tebaddayo ekyo kyayongera okukiraba ekirala ku byabaddewo mu kalulu zaala ali mu kudda n'obutadda njagala okutegeeza tugenda kuyingira mu bintu by'okusobola ng'oli bwafuna ekisanja kye agenda kukola byakoze n'amanya nti okudda n'obutadda tafaayo ekibi ennyo tugenda fenga NRM Revolutionary Network tulina ebintu bye tugenda okusaba mu press conference. One, tugenda kusaba parliament etulondera president ekyo kimu. Ekyokubiri tugenda kusaba the top organ ya secretariat ebenga erondebwa mu delegates conference. Ekyokusatu tugenda kusaba ati bwe kyali ne kikyuka tugenda kusaba government tufune a national unity government osanga nga assets nga honorable Namugga nga asobola tuyamba tumulonda nabira aigigi nalondoola ababbi sobola okubako wetutuuka honorable Namugga sawa sajja kabaka Fenga National Unity Platform tugenda kuddamu twekume naddala okuma abavubuka basobola okulwana nekibayita agenda omulamwa eyo swing eyo deno deri nga batamanyi kye twagala awo ndaba ekyokuyiga kinene nnyo kubanga mbadde nkuba munywanyi wange wanaakama nti avuka betaaga okwekolamu omulimu okumanya kye baagala kijja tuyamba okutambuza eggwanga ogenda mu maaso mu kutugatta n'okulaba ng'ensi yaffe etambula bulungi sigala mbebaza bwebaza omukama batukumire Ssaabasajja Kabaka wangaale.